Abakwate kuliko abasajja 5, abakazi 3, abavubuka 2 n'omwana omuwere 1. Bano balemesezza abali ku mulimu gw'okubala abantu nga bawakanya enteekateeka eno gye bagamba nti bo tebakkirizibwa kugyetabamu. Ekyamateeka ekisooka Sula 21 Dawudi we yagezera okubala abantu, naye abantu be baabala be baazikirira. Mu nzikiriza y'abantu bano kimenya mateeka okukolagana n'ekintu kyonna ekirimu okubala oba ekyekuusa ku miwendo. Okugeza tebeetaba mu kusoma kwonna, tebagenda mu malwaliro era tebakolagana na bintu biri mu kukozesa byuma bikalimagezi kiyite computer. It contradicts God's what? Principles. Tesino guno si mulundi gusooka ne ID project tebakolaki tebabatekinga foto zaabwe. Abantu bano batikiddwa ku kabangali ne batwalibwa ku poliisi y'e Buyobo gye bakuumirwa kati. Tumaze okuba siba wano Esironko nga bwe tumaliriza fayiro batwala mu kooti, naye ng'ate n'abalala betwasooka okukwata ng'ebulambuli bo twamaze ddo batwala mu kooti era bamaze n'okusalirwa ekibonerezo kya myezi 6. Ekyokusibwa Bayibuli ekyogerako nti bagenda kubasiba. Bannayuganda abakkiririza mu kidiinidiini kino ekivumirira nnamba 666 bagenze beeyongera. Abantu abawerako abalinga bano bakwatiddwa mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu lwa kugaana kwetaba mu nteekateeka za gavumenti omuli okubala abantu okugenda mu maaso kati ko n'okwewandiisa okufuna endagamuntu okwakakomekkerezebwa gye buvuddeko.